Matongo Tulaba amanya ganyize kale nantu waliwo gayi bamuyita Loni Cham Winnie is my friend, close friend, and my sister. We've been together for a long time. Nakora tubera nyonyo. Each day they see moving a nyonyo around. But tubadde bamugwana okumala ebbanga. Nali naye what is next? Weba kola. So tubadde bamugwana okukola ebbanga leero. Mbadde kinkakatako okubeera wano. Muyimbi munnange ate mukyala. We support each other. Winnie bwakoze wano si birungi byakupapira. You wait for God's timing. Nomanya nti this is the right time for me to do this. Kati wokikola nga time entuufu etuuse tobuukidde kubanga gundi yakoze nokola mu time entuufu kyatukyolaba kale nange kale siringa bano abayimbi nti nanakola hit nkolerewo ekya but time whenever etuuse nga I'm ready I will do that and tekiri wala very soon. Erudda kirungi erudda kibi because ekintu kyebabeera baagala kulaga kifaananyi kirungi mu baana naye omuyimbi bamuyita ku ssomero n'ayambala nga bwayagala abaminisita tebajja kukyagala naye ate n'ekirala sijja kunenya bayimbi nja kunenya baheadmaster because ogenda okuleeta omuyimbi oba omumanyi tayambala bwati kale omanyi ate ayambala bwati oba amuleseeyo oba omuyisa akisemakulu oba amuleseeyo naye omuntu gw'oba olese oba omumanyi bw'ayambala era oba osuubira kukola ekyo kyakola bulijjo so sijja nenya muyimbi naye ne batica lwaki baleeta abayimbi mu masomero edda tebyaliwo abaana tebasomanga so sijja kunenya nnyo bayimbi. Omwami yakoze sheeno so show yonna essaawa yonna ejja kubaawo kubanga yenna nyini biggulu kitegeeza bonna nga tuli ready show egenda kubeerawo. I have a lot in store. I have collaborations, nina ennyimba nnyingi bwemba ngamba entuuta EP nsobola but si bwetyo bwenkola ebintu byange ndeeta mpolampola bwetyo because buli omu alina engeri bwakola ekintu kye sikolera ku pressure yange naye ennyimba nannyingi ne collaborations ez'amaanyi inshallah.
And I love that song. Such an emotional song. Let's go.